Nkwebaza okubeera ng'obadde okyasigadde nange nga tutambula n'olugendo olw'omugenzi James Mulwana nga tumubuuza abamumanyi bamwogerako ki abambadde ku lusegere n'abalala bonna batubuulire ddala bibadde bitambula bitya. Kati mu mbeera eyo njagala tugende mu maaso nga tutunuulira obulamu bw'omugenzi ono naddala gwali awo ku Bukedde TV. Ffe sitwagala kulyaza amanya tukuleetera abantu nga bano ogyemu ekyokuyiga naye nga tikuba kweraga. Njagala tutambule ffenna nga tutunuulira obulamu bw'omugenzi ono. Gwabadde alowooza nti tokozesangako ku kintu kya Mulwana weerimba, kuba bw'oba tokozesa bya pulasitiika nkukakasa nti omwana wo, maama wo, jjajjaawo naawe wennyini amata gajjesa bulijjo gonywa abadde munnamakolero Mulwana yabadde agakuteekerateekera olwo gwe n'ogagula mu dduuka oba mu supamaketi. Era nga kizibu okuyingira mu supamaketi n'otasangamu mata gano. Gasanzeewo omulabe ddala nga omutima gwe amalala agatutte talaga. Kampuni y'amata gano yagunjibwawo mu mwaka ogwa 1988 era ng'eyitibwa Jessa Mixed Farm era nga yatandika n'ente enzungu 505 mu mwaka gwa 1994. Erinnya lyakyusibwa ne liyitibwa Jessa Farm Dairy Limited nga kati ekola amata, bata, yogati n'ebintu ebirala. Ngaka amata malungi nnyo kubanga nsuubira abantu bonna ge balikoze ki nga ge bali badde banywa kuba malungi tegali mu mazzi kwegamonywe tutangolabira ddala twetwo. Jessa amata malungi nnyo era aliwo bw'anaaba agenze omutindo omukulu gw'alese kijja kuba kirungi nnyo ku bannayuganda naye kijja kuba kibi nnyo nti ebintu ebibadde ebirungi bwe bityo wayite emyezi 6 ate bibe bikuba amata. Nsimbe Estates nga wayise emyaka 4 gyokka Mulwana yatandikawo kampuni eno nga yakulima bimuli n'ekigendererwa eky'okubitunda wabweru w'eggwanga nga yeegasse wamu n'Abajamani abaalina obumanyirivu mulimu guno. Esente ze yazikola n'amaanyi ge n'amagezi ge nakwewaayo kwe era nga omusajja eri bali mu kusaasira okw'ekitalo ennyo naye twagenza ate okulaba nga sayidi eno mukulu basajja balaba ate ebintu nga bimutabuseeko ate bannange esente y'ekibi tugijje mu bizinesi tubenga muzeeyi Mulwana. Ku kyalo gy'azaalwa Mulwana abadde afubye okuyimusa embeera z'abantu naddala omuntu wa bulijjo era nga bannakibuga bamutenda omutima ogwagaliza. Mulwana mwenyumirizamu mu bintu bingi okusingira ddala yali timekeeper nga akeera ku factory ebiseera ebisinga bwe nagendanga ku factory nemusanga nga wali nemanya nti omuntu okukola obulungi alina okuba nga akipinga time. Bwe manya gye yava n'engeri gye mbadde mulabamu siina bwe nyinza kukunyamula byakoze biyitivu okuba nti alese erinnya lino lyalese mu kiseera kino. Ekyobuteefaako yekka kyeyolekera mu bibiina eby'obwannakyewa byabaddemu ebirimu abantu abeetaaga obuyambi gamba nga okubeera omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kya Source Children's Village ekirabirira abaana abatalina mwasirizi. Yaliko omuyima w'ekibiina ekimanyiddwa nga Hospice Uganda era abadde omuyima wa Mengo Hospital. Abadde memba ku board eya Interplastic Uganda. Abadde memba ku St. John Ambulance. N'okusinziira ku musajja oyo engeri gye mbadde muwulirako musajja abadde w'amaanyi nga mu kitundu kyaffe kyekasanga kino akozeemu ebintu bingi ebyempulira. Nze banyita Bwire Kalito okola mu security group. Lwana mbadde mumanyi ng'omusajja omukankama akwata abaana
ayiza abaana ekyokukola ne babeera mu mbeera nga z'omumanyimu ne bajja mu mbeera za bulijjo ne babeerako ewakutandikira wajja wano mu mbeera ze abadde atulwako katonotono naffe ne tugenderako mu mbeera za breeki abasekyuta abakuuma wano. Abadde musajja mulungi nnyo ng'era nze mwagala nnyo ng'atera okujja n'ajjako wano n'alambula ku minzaani zange era lumu yaŋŋambako nti ajja kujja ngolekokko ku minzaani agitwaleko okufaamu ye Busungu. So we nawulidde nti yafudde mu ntuufu kyankubye wala nnyo. Omuntu y'omu abadde alina ebitongole ebirala byaddukanya nga Uganda Manufacturers Association. And at that time the Uganda Manufacturers Association was really progressive, and it was formed by a very prominent, respected entrepreneur, Giant Madhvani. And that man, he was down to us, so he was interacting with him. So I had opportunity of interacting with him because I was a member of Uganda Manufacturers Association. Standard Chartered Bank Uganda Limited, Royal Kingdom of Thailand. Naye awo ntandi kugenda nga neetegeeza mu Rwanda. Weba mu National Affairs negenda mu Foreign Affairs. Bwe mbeera eyo ne neebuuzibwako ab'eggwanga lya Thailand. Ambassador Thailand aneebuuzaako ku muntu asaanidde okubeera Honorary Consul mu Uganda, Munnayuganda. Okusinziira ku bye nali ntegedde ku mulwana ate n'obujulizi bwe nafuna ku bantu abalala be neesiga neeyongera okukkiriza nti bonna bonna be nali ndaba wano yali asaanidde n'empa erinnya lye so nga waliwo n'amannya malala ge baali balina ge baali bafunye awalala. Ekyomukisa aba Thailand basalawo okutwala erinnya eryange linawaayo lya mulwana. Bantu Limited, Private Sector Foundation, International Finance Corporation, East Africa Development Bank Limited, ESCOM Uganda Limited, Uganda Insurance of East Africa Limited, Insurance Company of East Africa Limited, Zain Uganda. Mulwana omugenzi kati ye musuubuzi yekka asobodde okuwangula engule ezisoba mu 10 mu by'obusuubuzi. Mu zino mulimu gye yafuna mu 1988. A survey which was carried around. So they were interviewing people in Uganda, in Kenya and Tanzania. Those are the people who were nominating us. And eventually they became a winner for 3 consecutive period of time. Mu 1988 Mulwana yaweebwa ekirabo okuva mu gavumenti ya Bufalansa olw'okubanga yali asukkulumyeko mu kubanga ayongera embavu mu kutumbula ekitongole ekya private sector. Mu 1991 yaweebwa ekirabo ekimanyiddwa nga Vocational Service Award nga kino kyamuweebwa bannarotale eya Kampala. Kikyangu kubanga naliko naye nga 5 ne twogera naye nemusiibula netekyazireko kuwuliriza ekimufaako kukufaako tetufuddeko mangu nnyo bwatyo. Mulwana abadde muntu mulungi nnyo nga si muntu ayomba n'owakusanze ng'olina nsobi ky'okoze akugamba kola bweti tokola bweti. Ye muntu abadde muntu w'abantu ng'abuuza abantu tasosola tagamba tinoono ate waawa noono. Ye muntu abadde mulungi nnyo ate nga ye muntu yatandika uma wano kati nga nze ye muntu atuwadde emirimu muno muuma gye nkolera ebbanga gye mmaze wano. Katifoka Mulwana tekutuyisiza bulungi lwa nsonga tuluzinze ekinene nnyo mu uma engeri gy'abadde atuprovidingamu abadde si musajja mubi mundu mulamu nnyo. Tulina kinene nnyo kyetokoseda okujjako ndi kale buba buyinza bwa Mukama nga tewali kyakukola. Mu ngeri ki? Mu ngeri yonna abadde musajja wamuwa amagezi omuti musajja talina atima wakusangira kwegamba wetuwulirira ndi Mulwana ali mu lugogo buli omu asanyuka. 1991 yaweebwa ekirabo eky'okubanga abadde omu
ku bamusigansimbi era abayambyeko okutumbula ebyenfuna era nga kino kyamuweebwa ekitongole ekya Uganda Investment Authority. Time we were able to benefit as association. And you know, even Giant, however busy he was helping government. He was the chairman of import and export licensing, just to come and help. So a lot of input from private sector helped government to get the policy moving. So that's why I revived in 1988.